The newsroom, where untold story is revealed. Owekisirani akamyuka muluma nafa. Eno nno deal ya Mpuuga gyaleeta esanyizaawo DP bloc. Owekisirani ne bwagenda mu ggulu asanga baligadde. Deal y'okusanyawo Joel Ssenyonyi ani gwe baagiwa nawa weetuuse bikwasa ennaku bibino. Kakati ono nno ye bamukubye lwakuwagira kibiina kino. Beyond the newsroom kwoli nzedde niyakutuusaako ensonga nga zino. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu muganda wange video soko gimpereka like etambulire ddala etuukire ku muntu oyo ali eyo ate yatulaba akadde kano olwaleero gisharingireko ne munno asobole okubeera nga agifuna. Akyuka bimbana ebyamawumu abirabye byawandiise nga mwami Mpuuga nti jangu tukole va mu kwekweka tukolera mwami Museveni mubirabye mbirabye nze ebyamabike mwabirabye ebya mabike ne mukaaku mwami mukaaku ngobadde yogeza amaanyi mangi nnyo. Lopu Joel Ssenyonyi yavaayo bulungi n'agenda maaso n'okwoleka abali b'enguzi n'abali yake era ku mulembe gwe nga leader of opposition kwe tulabidde abantu mu gavumenti ya mwami Museveni nga bakwatibwa nako ababaka nga twotadde n'abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa ku nkoona olw'obulyake era nga abamu ku abo abagenze maaso n'okubeera nga balabisibwa n'okubeera nga bakunkumula omukono mu kibya ye Mathias Mpuuga. Mathias Mpuuga nsamba yavaayo n'agenda maaso n'okubeera nga ye ne bakamishona banne beegabira 1.7 billion kwe yatwala miliyoni 5 n'agenda maaso n'okubeera nga alya yeeyagala nga ye. Kakati nno ono avaayo n'agenda maaso n'okubeera nga banna DP bloc okuli omukulu mukaaku then kwoteeka ne musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga Lubowa kosa ne Mabike Mike nga baneno ababadde bagenda maaso n'okwendoosinga Mathias Mpuuga ng'agenda bakwatira akati mu kalulu ka 2026 nga wetuwagalera kaakano banonno nabo abakulu abamu kubatuulaku board y'ekisinde kino oba ekibiina kino ekya DP bloc amanyikiddwa nga Vincent Mayanja yafulumizza ekiwandiiko n'agamba abakulu bano okuva kyakakasiddwa nti baweereddwa billions 5 bagende maaso n'okubeera nga baziya nga akasente kano bakajja mu State House. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tebakkirizibwa yadde kuddamu kwogera ku kigambo DP bloc yadde okubeera nga bakozesa ekibiina kino oba ekiwandiiko kyakyo oba ekintu kyonna ekyekuusa ku kibiina kino mu kibiina kino ekya DP bloc. Wane n'owuno we tutandikidde nga tugamba nti ow'omukisa omubi oba ow'ekisiraani akamyuka muluma ne kamutta ate era ow'ekisiraani enkoko emutakula oba emubojja n'afa. Mathias Mpuuga nsamba ono nno azze atambula ebibiina by'ebyobufuzi kumpi kubimalayo nga be bamu ku abo bali mu DP ne baawukana ne badda mu DP bloc. Oyo nno yatandikawo n'ekibiina ng'ali ne babaka banne bannamboozi ekimanyikiddwa nga Ssuubi. Byonna byagenda maaso n'okubeera nga bigwa tebyasakisidde nga bw'atyo ava mu DP bloc ajja yeegatta ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu 2019 nga tugenda maaso n'okubeera nga tweteekateeka mu kalulu ka 2021. Ono nno Mathias Mpuuga nsamba bwe bawangula akalulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amwendoosinga nga leader of opposition ate mu ngeri emu nga omukulembeze amuddirira mu bitundu bya Buganda wagwe tuyinza okuyita deputy president wa Buganda region Mathias Mpuuga nsamba. Ono nno yavaayo n'ategeeza nti be baendoosinga Kyagulanyi okumwanjulira abantu mu byobufuzi kubanga yali tamanyikiddwa mu nsiike ya byabufuzi. Baganda bange we twogerera olunaku olwaleero Mpuuga gaakaaba gaakomba kubanga
kye kimugoberera bwe kiba kisiraani bwe kiba kitambo kya busezi n'okulya kino kiri. We twogerera kaakati DP bloc abamu ku abo babadde banywanyi babo ku lusegere bakutte biliyoni 5 ne bazigabana. We twogerera kaakati si birungi yadde akamu n'akeddagala. Njagala nsooke ngene maaso n'okubeera nga nkuwa vidiyo eno ntini nnyo ogere maaso n'okubeera ng'ogiraba ate era butereevu tweyongereyo. Waliwo obujulizi obubaluma nti basisinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka ge Entebbe ate ne babawa n'omudidi gw'ensimbi. Kaakati ebyo tukyabibuulirizaako naye bwe bujulizi bwe tuyinawo twagala obuverifyinga naye nga at least ndowooza 70% bubadde bumaze ebitundu 7 ku buli 100 bumaze okutaganjulwa ne tuzuula source. Ono atubuulidde nti bano baatuse n'okugenda mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Entebbe eyabawadde ensimbi kyokka ng'omuwendo gw'ensimbi ogwabaweereddwa tegunnamanyika ekintu ekikontana n'omulamwa gw'ekisinde kino. Ku Beyond the Newsroom njagala okubeera nga nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu vidiyo soko gimpereka like mwana tubo ogiwaka like oba ogiwadde muliro ogugitambuza okutuuka ku muntu oyo yenna eyo omulala gyali. Ate era nkusaba munnange oterewo komenti yo endowooza yo kintu kikulu nnyo gye tuli kubanga etuyambako okubeera nga tutereeza mu mpeereza yaffe n'okubeera nga tukola ekyo ekyomuwendo oba ekyomutindo ogusinga okuba ogw'omulembe eyo nno gye musinzirira ate n'abatwegattako mu butongole. Nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekyawaggulu bambi soko subscribing ate onyige mu kadde awo oje mu personalize okateeke mu all of notification ku mbuzi zonna ze tuteekayo ku mukutu guno ate era ojja ba tukoze bulungi nnyo nnyini ddala likinga sharinga o commenting. Basooke badde ebbali tusooke tumalirize ensonga ezo nga tetwewala kwe kukozesa DP bloc okuteeka bannayuganda n'abalowoleza mu nkyukakyuka ku miramwa emikyamu. Mu nsisinkano mukaaku ne banne gye babadde nayo n'abawagizi baabwe ku kitebe ky'ekisinde kino Namirembe bannakisinde ki DP bloc basoose kwambalira abo bonna abasaasaanya amawulire ge bayisa ag'obulimba ku bakulembeze baabwe bano abasatu. Mubadde musuubira nti chairman wa kampeyini eno agenda kulinnya baasi nga bw'abadde agirinya minnyo agende Mwaluwa singane baaba Mwaluwa ogwo omulembe gukyaliwo kati ne motoka gy'omuvunaana nagenza okulaba nga nabazaayo nayo nkadde namba nkadde n'olwekyo tetwagala olw'okusaatuza amabega. Samuel Walter Lubega Mukaaku mu kwanukula ku kiwandiiko kino agambye nti mpawo omuntu yenna asobola kumugoba mu kisinde kino kye baatandikawo. Kizibu ogamba nti omanyi Ssaabasomesa w'Ennangabo yagobya Kibishopu. Ssaabasomesa w'Ennangabo eyavaako eyawummula yagobya kubanga baganda abo b'empulya bamayanja bamutenyo ebyobufuzi baabiwummula dda bwe bagamba. Emyaka tumaze 20 tetulina we tubalaba oddamu okumulya nga wandiise ku Mukaaku nti Mukaaku nti wuuno yatunyizizza yagenze wa Museveni. Bigambo bino bw'ogenda mu maaso n'okubeera nga obiwulira ekyamazima matuufu oba oliawo bika by'amaziga naye nga ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Lubega Mukaaku okwoteeka Lubowa then Mabike Mike abo bo bagenze dda mu maaso n'okubeera nga bateekebwa wali eri wabbali banoonyerezebweko ku nsimbi ze baalidde nga baali no bennyini be bamu kakundi akabadde kavuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era okuva mu nsonda ez'enjawulo nga zeesugika bagamba nti bano essente ze babawa za kuvuganya Kyagulanyi n'okubeera nga bamuvuma. Omukulu Mabike omu ku abo abadde bakyasinze ne Mukaaku be bamu ku abo bakyasinze okutambula ku TV ne media houses ez'enjawulo nga boogerera Kyagulanyi amafuukule nga bwali ensimbi y'abeebisaga nga bwakola atya nga bwagenda mu maaso n'okubeera nga byonna byakola bya bufere era n'obulimba. Bano nno nga bali emabega mu Mathias Mpuuga Nsamba era nga bagamba ye yasaana okubeera nga abakulembera mu kalulu kanene akajja olunaku olwaleero bakwatiddwa ku nkoona lwagenda mu maaso n'okubeera nga bali ensimbi. Ebigambo by'omusajja mukulu ono Munnaddiini Sheikh Chiti wuuno nno aliko ebigambo byagenze mu maaso n'okubeera ng'ayogera kambi kuweeko naawe obirabe ate butereevu tweyongereyoko ku nsonga zino zennyini. Bannabyabufuzi alina bawanulayo waliwo bendaba nga balinga abakkirira balinga batwala waliwo omwami w'e Masaka eyo nze nakuba ekintu kikyebitaano mukama ndaba speedi ndabanga
nze ng'omu ekyewunyisa basajja bakulu ngalla gwayisirizaako abawanuleyo muvubuka myaka oba gyakasule kati ate era sagala nadiyita jjogo nabo be balabanga abazimbye ono omwana kumba omutonzi waffe abakakasa nti asimwe muzimba ani azimba ani awanulayo mu nseeno eya Uganda nga buli omu yeebuuza ki ekyokukola oba tudda luddawa oba ki ekigenda mu maaso avaayo okubeera nga akola amazima bangi bamulabanga ate oba oliawo omubi kubanga bannayuganda bakoowa amazima ate era ne bakoowa ebirungi lwokusanyawo Ssenyonyi yino ddiiru n'obukodyo bwe bakozesezza okwagala okubeera nga oba oliawo bamusanyawo n'okusanyawo kalya ye politically wabula ebigambo bino bya mubaka amanyikiddwa nga Great Namugga Deputy Secretary General One National Unity Platform mbasaba mubiwulirizeeko n'obwegendereza ate obw'ekika ekyawaggulu sawa eno kubanga Ssenyonyi abamuwulya nga temwalikolaganye naye era temumwagala aboopozinze nnyo atadde opposition entuufu nti kaakati oyo gundi Ssenyonyi tutuuka okulaba engeri gye tumugoba banano bwe mulaba manyi kye baatugambye mu by November oyo Ssenyonyi ajja kubanga takyali mu office ekirala mbwe bye tugenda bapulaninga eno lumu bbiru bagigusize e Masaka mu regional meeting naye tujja kuba tubawa update. That is their plan. Plan je balina lumu ne banne mbubagala kulaba nga Ssenyonyi afuluma office, which is a pity. Muboba bazeyo political party NUP eddemu ereta abantu basatu kumanya bo berondereko wiipi kati Museveni twa ayagala abeere nga Museveni 1 ye leading opposition, Museveni 1 ye leading government, Museveni 2 opposition. Banga munanga inamu ba ambassadors bene wafu. So kino kirumu kyakola alisigala mu byafaayo ng'omuntu eyafuuka ekitagasa. Kubanga eno bbiiru era honorable Amri ati mwebaza nnyo yamubuuza nti ono lumu yalese bbiiru eno mu mutima ki era atubuuza lumu yakirese nga ategeera bulungi oba nedda kubanga mu byonna byateesaako pateyo yennyini eya DP yakulaga nti kyogera tetukikiririzaamu banno bonna pati zonna zonna opposition not even a single party eyakkiriza nti lumu kyoleeta kirungi kati oli amubuuza okolera ani, who are you working for? Njagala babuli abatategeera lumu bbiiru abazzeeko for the first time on this live kubanga lulina gibanyonyola lumu bbiiru erimu ebintu bina njagala mubitegeere bulungi. Number 1 kulonda leader opposition. Leader opposition ekibiina kisinga abantu abangi kireeta amannya 3 fe ababaka twerondereko leader opposition waffe. Njagala kutegeeza lumu ndi leader opposition abatukuliramu ababaka ba parliament mu opposition abaakulira abeebweru bonna kati mwomba mulowooza nti mujja kujjano mukinalire mu parliament mukole ebisoboka n'ebitasoboka babasuubule left right center mumulowooze nti munaategeerera bannayuganda mwerwaneko mukikube mu mbeera yonna ku social media ku maradio mumugambe nti must respect Ugandans kubanga bw'aba aleeta amateeka gateeka okuba nga gagasa bannayuganda. Agati ebyo nga tubitadde ku mabbali Mulumba Mathias Walkagasa omulonde meya wa Kyengera Town Council ono navuddeyo n'abuuza mukakulubega kwoteeka muzeeyi Mao ng'agamba Mpuuga walinga weegaana kaakati wuuno Mao amaze okufulumya ekiwandiiko ng'agamba nti oyo munnange era munywanyi twaziryanga ffenna okyegaanira luddawa akyuka bimbana ebya Mao mwabirabye byawandiise ng'agamba mwami Mpuuga nti jangu tukole va mu kwekweka tukolera mwami Museveni mubirabye mbirabye nze ebyamabike mwabirabye ebya mabike ne mukaaku mwami mukaaku ngobadde yogeza amaanyi mangi nnyo nina akayimba ke nayimbye omwoyo gw'okulya bannaffe abamu eyo gubamalamu nga naye mutuube gwakulya gwokozesa okufuuka mbegawo buli maka mulimu mbega n'emirimo ng'ate n'embega aliko mbega kwekyewaana olw'okuba mbega naye naawe obegwa nkolera ekintu kimu munnayuganda tunula nnyo totemya emisana n'ekiro gwoliba omujulizi nti kino kyagwawo nga nkiraba wuliriza nnyo gwoliba omujulizi nti kino baakyogera nga nkikola ki nga nkiwulira
nzikiriza nkweko ku bigambo binene bya Alex Waiswa Mufumbiro ng'akunnyonnyola wa DP we yatuuka nawa weegenze maaso n'okubeera nga emenyekamenyekamu. Nagambye nti DP eno yajjogera maaso n'okubeera nga emenyekamu ekiwayo okuva omuzeeyi amanyikiddwa nga Norbert Mao bwe baafuna obutakkaanya mu kibiina. Mao n'asigaza DP gy'ayita ennamba abasajja okuli ba Mathias Mpuuga Nsamba Bamukaaku ne banne ne bagenda maaso n'okubeera nga baformulatinga DP bloc okwoteeka abasajja abali bagamba nti ffe tusigala ku mulamwa nga ba Vincent Mayanja batandika DP bloc ng'eno nno ewangaaliridde bambi akabanga akawerawerako naye nga ne wa kano we tuli mpaawo kye bayinza kubeera nga bazza kubanga nayo yagenze dda mu mikono gyabo abagenda maaso n'okubeera nga fuka kubanga Mao ye Minister avunanyizibwa ku by'amateeka mu gavumenti ya kuno ekitegeeza nti oyo alya ku sowaani y'emu n'omukulembeze afuga eggwanga lino nga talina kyayinza kubeera nga akolera opposition ekirungi yadde ekimu kubanga tovuganya muntu ng'atayakuwadde entebe oba oliawo mootudde. Kaakati bwe bamaliriza baneno Mpuuga Mathias n'agenda maaso n'okubeera nga bafuna 1.7 billion okubeera nga bo babasiima emirimu gy'akoze ne twebuuza mirimu ki gy'akoze nga tannavana mu office. Kaakati ne bano basajja bakulu bamabikke babawadde billions 5. Ebigambo bino njagala owuliriza ebigambo bya Waiswa Alex Mufumbiro ate oba oliawo ogenda kubeera nga obijjamu nnyo ekinyusi n'omulamwa ogw'ekika ekya waggulu. Ebigambo bino tubiwulirize. Wano mpuliddewo DP era ne manya nti mwakola ensobi naye omusango n'engwesalira ku basajja babuulira. DP yalina enkumbi 2, yalina enkumbi ekoola n'ebeera n'enkumbi ekabala. Eno mukyalo enkumbi muzaawula temuzaawudde kati ekoola n'ekabala zombi. Ekabala wadde omuyini tegwasigala, ekoola omuyini Mao bwe yagukwata nagwo baagumenyamu ogumumbidde yaguyina ekitundu ekya Siranda yakiyina ne Mao naye alina ekitundu ekikola ki. Kakati mwe abalonda DP mwensaasire oyo alina kuzannya nga bwazannya kubanga enkumbi bagambe bakola ki. Kakati toddamu kulowooza ku nkumbi, tuli ffenna mu manvuuli oba gutonya oba gwaka kubanga ke kabonero kokka akagenda okununula omuntu wa Uganda, omuvubuka wa Uganda. Mwe abavubuka ekyatulesa mu lutabaalo luno kwenunula, si kutuwa buswazi, si kutudongowaza, si kutuyunguwaza. Kuba oli asobola okuwa 12 ate najja nakutwalako ekikyo. Tulina okuba nga tukayanira ebyaffe, tukayanira enguudo ennungi, tukayanira amasomero amalungi, tukayanira amalwaliro amalungi, tusobole okubeera mu bulamu nga naffe tusobole okweyagala ng'abali mu ggwanga lyaffe. Olw'obudde bangambye nti mulize ebinyaanyanya, saagala balwisa mu bitungulutungulu. Muzikirize basebo ne banyabo, muzikirize basebo ne banyabo. People power, our power. Kati njagala mukubire Kyagulanyi engalo ez'amaanyi. Abawali baalya, mwe mwalya, abeeri baalya. People power, our power. Nti DP baagigabana, ow'omuyini n'atwala, ow'enkumbi n'atwala, n'ekitundu ekyasigalawo kati bakirwanira. Ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro. Ekyamazima amatuufu politics n'ebyobukulembeze n'ebyobufuzi bya Uganda we biri essaawa y'olunaku olwaleero empawo n'omwamanyi gwe kibuuzo kiri luddawa gw'omulonzi. Naye sofa ku myaka gye tulabidde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva mwaka gwa 2017 gwe yagenderako mu Parliament nga amaze okubeera nga wangula akalulu by election yali ekyadondo. Yagenda maaso n'okubeera nga ebintu bingi byazze we twalabira abantu nga beekalakaasa kutogikwatako ne ku OTT ne bagenda maaso n'okubeera nga engumi zinyookera mu Parliament. Waneno we wasinzirira kutogikwatako wava n'omubaka ow'ekiboga amanyikiddwa nga Minister Ruth Nankabirwa n'agamba nti ab'ekiboga bakkiriza ngikwateko. Ne bagenda maaso n'okubeera nga barespondinga mu kalulu ka 2021 nga bagamba nga bwe watugamba tugikwateko bwe tugenze maaso n'okubeera nga tukujja mu Parliament. Era kaakati waliyo omubaka omukyala Christine Kaya ow'ekibiina kya National Unity Platform. Ate era abantu bangi ababadde bagamba nti aze ndi opposition bagenze maaso n'okubeera nga baanikibwa lwatu misanatuku okubeera nga bakolagana ne gavumenti nga balya mu lulime ne mu luzise nga baneeno nno ku bo Mathias Mpuuga taluwonye era nga profile nnene ez'abannabyabufuzi ab'amaanyi bangi zigenze maaso n'okubeera nga ziyiika ku mulembe gwa Kyagulanyi.
ng'aleese ababaka okulinga ba Zaake Francis, ababaka nga ba Joel Ssenyonyi, kwoteeka ababaka ab'enjawulo abasazeewo okubeera nga bayimirira ne bagamba nti ekyaffe kyakulwanyisa oba oliawo kukyusa mu bukulembeze ogutali musango obanga okwegwanyiza entebe nakyo kya buntu era kya bulijjo. Lwaki sibasiibulira wano nze Deni atakuumira mpeera bankuumire mbaagaliza bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.